bwefaanana. Olukiiko olutesitesi olw'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka batuuze lukanira mu lirime ng'okulaga maapo egenda okugoberera emisinde ku Sande. Maapo enennyonyoddwa abaddusi bagenda okuyita okuviira ddala ku Lubiri nga kuliko abagenda okudduka kilomita 5, 10 n'abirimu. Ffenna kilomita 5, kilomita 10 ne kilomita 21 ffenna tutandikira wamu. Tulina start point emu, ffenna tujja tandikira mu Lubiri munda. Bwe tunaaba tufuluma Olubiri tujja kudduka tujje tuyite ku ssomero lya Lubiri High School. Tetujja kufulumira mu mulyango ogudda mu Kisenyi, ffenna tujja kufulumira mu main gate. Tukwataganye bulijjo ne bannaffe aba UNAIDS okulaba nti omwaka 2030 wegutuukira tujja kuba tufufuggaza akawuka kano. Olwalira amakamu kusana abantu sekinomo bongedde okugula emijoozi mu baguze kubaddeko aba UCC URA banka enkulu y'eggwanga Uganda Bat Umeme n'aba Uganda Railways Corporation. Tujja kuhavinga at Uganda Railways Corporation kubaddeko n'omuyimbi Palaso Katikkiro Mayiga beebaziza olw'okwenyigira mu nteekateeka zino. Abaguze emijoozi kubaddeko Buganda Royal Institute of Business abaguze gy'abukadde butane n'ebintu ebigenda okukozesa misinde ku Sande okulina ambyulensi ziweereddwayo okuva mu malwaliro ag'enjawulo. L'oluguudo lwa Kabakanyaga lugadde okubala akaseera nga mu ofiisi ya ssentebe wa NRM bagenze Bulange okugula emijoozi. Ssentebe w'ekibiina ky'NRM era Pulezidenti Yoweri Museveni aguze emijoozi gino giwe abazzukulu basobole okwetaba mu misinde. Pulezidenti aguze t-shirt za bukadde 30 ng'omulimu agutise. Akulira ofiisi ya ssentebe wa NRM Ajala Hadija Namyalo. Emijoozi gimukwasiddwa Minisita w'ebyemizannyo alina okwewumuzaamu emmengo Henry Ssekabembe yeebaza ofiisi ya Pulezidenti olw'okulagana ennyo n'abavubuka. Kiba kyanjawulo gavumenti bw'evaayo obutereevu neraba nti Obwakabaka bukoze omulimu gwa 10 okumala emyaka 10 okuviira ddala ku kulwanyisa fistula okujja okulwanyisa Nalubiri Sikosel nga kakati emyaka 4 tulwanyisa Mukenenya. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.